weekend nga tugitandika katutandikire mu ggwanga ery'e Congo. Tuve muziri entalo zonna tutunuleko wano okumpi naffe kubanga emabega awo nakubuliddeko nti eggwanga erya Iran lyeranywedde akendo mu mawanga mu nsi yonna okutta. Kale newankubadde waliyo amawanga amalala agatategerekese mu mwaka ogwa 2024 bameka be baseggwanga nga China, naye waakiri kyategerekese nti omuwendo ogwavudde mu ggwanga erya Iran mu kutugumbula abantu ku kalabba babadde bakunukiriza mu 100 olujjudde, ng'ate mu nnaku ezitali nnyingi mwezi ogwa Desemba batta abantu 49 kyenkana 50. kakati eyo yabadde emboozi yeeyo. Naye ate ne tusemberedde eri Congo wano waliwo obutambi obuyitiŋŋana nga bulaga abasibe abambadde ebyambalo ebya bbululu, ebyambalo by'amakomera mwattu nga bali ku mpingu ne ku miguwa bagenda bakaaba kuyita okulira, mazima nga balaajana kyokka nga bagenda kuttibwa. Kakati amawulire gafulumye nti eggwanga erya Congo gavumenti yayo ekulibwa musajja mukulu Felix Tshisekedi ono ng'asinziira mu ministries ezivunaanyizibwa ku nsonga zino ez'omunda mu ggwanga erya Congo. Congo nno baliraanwa baffe wano nnyo na mpindi, era oluusi ebizibu ebitukwatako bibakwatako n'ebibakwatako bitukwatako, era n'abamu ku bano abattiddwa waliwo ebigambo ebigambibwa nti oluusi bamanyi n'okusala ekkerejje ne bajjako eno ewaffe mu Uganda. Kyokka nkubuulidde obutambi obwatambudde ng'abavubuka okuva oba wakati w'emyaka 18 batugambye nti n'emyaka emirala 35 abali eyo mu 17 waliwo ebirowoozebwa oba ebyogerwa nti okusinziira ku kiriwo n'abamu 10 bateekeddwa okubanga baatugumbuddwa dda. Kakati nga wabulayo abavubuka n'abasajja myaka egyo gye nkubuulidde abali eyo mu 7 nga nabo bagenda kuttibwa, kutugumbulwa, kubwa bubyasi n'akalabba munda mu ggwanga eryo erya Congo. Ng'ekiva mu kino oba ekireetedde bano okuttibwa y'embeera gye batambulizaamu ensi eno ku bunkenge. Ekisooka amawulire gagambye nti bano bayinza n'okuba nga bayeekera oba nga bakolagana n'abayeekera okutuukiriza emirimu gyabwe. Kakati abalala ne bagamba nti nedda bano si bayeekera, kale bayinza okuba bakolagana n'abayeekera naye bayaaya abawedde emirimu bakifeesi, tosobola kumuyitako nga takukwabudde. Kakati abo nti basuze ensi eno ku ntunujju, basuze ensi eno ng'ekanga badde nga kamuje ku malaalo kubanga tebawa nsi eno mirembe ebbanga lyonna lye babeereddewo. Kano gavumenti n'esalawo banebamize omukka omusu 17 ebamize omukka omusu, ng'era wateekeddwa okubaawo okusinziira ku biriwo abaamaze dda okukkiririzira ku mwa gavumenti bwe yakoze. Kakati ate era 7 yeesigadde. Kino nno kireese okuboolana wakati w'enjuyi ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Congo. Waliwo abalowooza nti kino gavumenti ate eya Tshisekedi eyiseewo, n'abalala ne bagamba nti ebayambye kubanga bano babadde babasuzza bakukunadde nga fooko mu kabada, batutte obulamu bw'abantu obuweererako ddala. Kiki ekibagaana okuttibwa? Munnange bye bigambo ebiri munda mu ggwanga erya Congo ebiviiriddeko ebitongole ebirwanirizi by'eddembe okujjayo enjala n'ennwe ne bazisonga mu gavumenti ya Tshisekedi nga baga nti wammaggwe Tshisekedi nedda byokola bino baamini babikola dda, n'abasajja abalala abaali ab'amaanyi abasajja ba Mobutu Sese Seko myaka 32 gye yafugira eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'abantu abatta misana mu sitenseni awo mu masaŋŋanzira. Kakati bw'obanga naawe Felix Tshisekedi bino by'otandise okukola baba byogera bano be balwanirizi b'eddembe n'abaganya okukkanya n'embeera eno nti bino baabiraba dda, baali balabye abanene emirembe engalo. Kale n'olw'ensonga eyo nkubuulidde nti debate eriwo oba okusika omuguwa okuliwo munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kuvudde ku kutugumbulwa oba okunaabeera okutugumbulwa singa banaaba tebannatugumbulwa abasajja n'abavubuka mu ggwanga lino ng'ebibateekebwako batujju, babbi, bakifeesi, mazima ogutaggwa guboolanya abataka. Omulunya mpuliriza Minisita w'ensonga z'amateeka munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bano baliraanwa baffe ye Constant Mutamba
ono ye yamaze eggobe mu kibya naga nti ekituufu kyekyo ekyogerwa kubanga waliwo ebibinja 2 ebiwezwa omuwendo gw'abantu 112 abavubuka wakati w'emyaka 18 ate ne 35 nga bwe nkugambye nti bano bamaze dda okuttibwa kubanga balabiddwako n'abantu abalala abatunula ennyo nga bajjibwa mu makomera ag'enjawulo batwalibwa ku kkomera oba mu kkomera ery'omutawaana erimanyiddwa nga agenga eno yewali abasajja yewali ebibonerezo oba okusibwa okutali kwa bulijjo kakati eno balabiddwako nga bakunguzibwa batwalibwa kakati minisita bw'atyo Mutamba n'ategeeza nti ekyo kyawedde ekitegeeza nti waliwo ekibinja ekirala era ekisigadde gumulunyampuliriza minisita ensonga gyawadde eyongera buggumiza engeri oba embeera ggwanga lya Congo mweriyita wakati mu buzibu bw'abakifeesi abawangaalira mu ggwanga eryo mu bibuga ebyenjawulo naddala okusingira ddala ekibuga Kinshasa kakati bano bagambye nti bwe ziwera ssaawa 2 ez'akawungeezi toyinza kuddamu kwesaza mu kibuga kino kubanga oba osuubira nti oba oyina kasimu oba oyina kyonna ky'oyina kiba kijja kgenda kyokka nga n'obulamu tobusigazizza bano abaana balenzi be bakwata amayinja ga minzaani n'ali kuwujja ku mutwe n'olaba abazungu n'ensi bwe yeetooloola bano be bakwata zipevaazi ne bagikuba ku mutwe n'olyoka olengera gwe wamma bw'okubasama kakati bino byonna bye biteereddwawo tebaleka nsimbi tebaleka bulamu tebaleka bintu byonna by'oba okutte kyokka nga n'ekirala ekirengeddwa okusinziira ku biriwo nkikugambye nti bano bennyini ekibinja kya M23 bwe baba nga si bannaakyo then kibakozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe naddala ne ku nsalo wano nkubulidde nti ebitukwatako bikwata ne ku ggwanga lino ery'Ekongo mu bitundu eby'eggoma mu bitundu eby'ekivu eyo baabuwe abantu emirundi mingi basigala bafumbya miyagi buli ebibinja ebifaanana bwe biti lwe bisalako ne birumba kakati ngera M23 eno ejjuddemu abasajja n'abakazi abatuusi bano nti beeyambisa okutuukiriza ebigendererwa byabwe n'ebikolwa byabwe buli lwe banaaba banaakyabbuwa ekitundu abaana bano ab'emyaka egyo tebalubulamu kakati gavumenti nega nti ntayi oba olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera bwe babanga bano beeyambisibwa aba M23 kubanga M23 egambibwa okuba ng'evujjirirwa eggwanga ly'e Rwanda bano bajja kukula bafaanane bali kubanga bali bwe bamala okutuukyabbuwa nga badduka badda gye balina okubeera eggwanga erya Congo gomulunyampuliriza njagala kubuulira nti lyerimu ku mawanga agafumbekeddemu obuyeekera agafumbekeddemu ebibinja ebiwayi n'ebimu nga si bya mu ggwanga eryo tewawulirako aba ADF bazaalibwa wano mu Uganda naye baasobola okudduka bagenda ate balwanire Congo oluusi nga gye bava ne bajja bakyabbuwa ojja kujjukira omusajja Koni Yosefu Koni naye yavanga wano bakuga nti naye Congo eyo n'amawanga amalala era teyabulangayo kakati ng'oggyeko ebiwayi ebizaaliranwa ebibonde ebikulira munda mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo waliwo n'ebirala binnakyeyitize ng'ezzimu eggumba ebigenda ne bigumba eyo ne bibeerayo ne bibonyaabonya n'okutta abantu kakati bino byonna gavumenti ega nti bw'enatta bano oba bw'eyasse bano bino ebibinja ebirala bijja kukakasa nti wammaggwa okufumba si kwota biryoke byekomeko bimanye we birina okukoma oba oli awo obutali butebenkevu munda mu ggwanga lino lya Democratic Republic of Congo bunaakya kyokka eggwanga lino gavumenti ya ggwanga lya Congo teyimiridde yokka abawagira bano abantu battibwe oba bafaanana bwe bati bakolebwe bayisibwe mu mbeera efaanana bwetyo we bali bangi kamaala ka musoga kubanga waliwo ebyogerwa nti abamu ku bano abaatugumbuddwa abamu ku bano abakyali mu makomera baasooze nakuyisibwa ku streets mu bibuga ebyenjawulo nga bagenda babaga nti abange omutemu wuuyo tumukoleko abantu ne bawanika emikono nti ye twafa dda bano tubatte
battibwenga gavumenti bwesazeewo kubanga nabo batucoccenyeza nnyo tubonyebonye ebbanga ddene abantu basenguse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gwobalaba wano nobalengera e Rwanda tobalengera e Burundi ekyamazima ebibaleetera okuvaayo byebimu ku ebyo bwe kiba nti abaana bano bwe bava mu kuttisa amayinja ate baguraduatinga ne bagenda mu buyekera kakati abasaasinga hano munnange gavumenti yafunye amaloboozi agagiwagirira ddala kubanga ekikalirira abantu kwe bali mazima nga tebayinza butawagira bikolwa bifaanana bwe biti kyokka nkubuulidde nti n'abatawagidde bino bangi nnyo nnyini kitalo olw'ensonga nti ebitongole omuli Amnesty International ebitongole ebirala ebirwanirizi by'eddembe kye bivuddeyo byogedde n'okuba nga tebinnayogera abamu ku bantu abaawuliddwa nga boogera bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bagambye nti oba oli awo ne gavumenti nayo nga tennaba kutta bantu bano nga tennaba bamiza mukka musu nayo yeekube mu ttooki yeebuuze nti ddala kiki ekiviirako bino okubeerawo bwe baba bayeekera kiki kye baagala gwe gavumenti lwaki tokitunuulira mwateesa ki omulunya mpuliriza njagala kukubuulira nti waliwo endagaano zaatuukwako musajja mukulu Paul Kagame n'ennaku zino yazoogedde naye nti ekireetedde aba M23 okubanga bamanyi ekyo kimu ku bibinja ebinene ebyabayeekera ebiri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kyokka nkubuulidde nti kyeyambisa abaana abafaanananga bano abattiddwa oba abanattibwa naye mbu waliwo endagaano okusinziira Kagame bwe yayogedde manyi ye yennyini yatunuuliddwa mu nsonga eno eyaba M23 buli lweyogerwako amaaso ogatambuza n'ogatwalira ddala ku pulezidenti w'eggwanga lino ery'e Rwanda muliraanwa yayogedde naga nti ekituufu ekireetera bano okubanga b'amaanyi ekibaleetera okubanga tebaweeza z'endagaano ezaatuukwako wakati waabwe n'eggwanga gavumenti ya Shekedi eno kati olwaleero eri mu buyinza n'abakulembeze abalala bazze babaawo bano bwe baatuula nabo babaga nti abange bwe kibanga kale kituufu tuli bayeekera naye bwe tuba baakuzza mundu ku ggombolola tukwatagane mutuwe n'ebifo munda mu gavumenti eyammwe eyo gye mufuga munnange bano beemulula aba gavumenti ensonga tebaazikolako kakati Kagame ye awo wasinzira okuba kalyonso nakati nga temunnaba kuntunuulira na liiso bbi mwandibadde mumanya endagaano ezaayogerwako abange mwazituukiriza ekyo kibuuzo kabuuzo nambeemu gavumenti egenda okwetunulatunulamu ekituufu waliwo ebyawambira tebyatuukirizibwa hanaga nti abange muleme kwogera bwogezi nti aba M23 mutuukirize bye mwayogera endagaano bwe ziba zaakolebwa mukikole kakati abo ne babeera awo naye kubana abalenzi n'abasajja abaatugumbuddwa ba abanaatugumbulwa abamu kubawagira baleme kuttibwa baga nti gavumenti gw'otaddewo emirimu emeka egirobera abalenzi bano oba abasajja bano okwenyigira mu bikolwa ebifaanana bwe bityo anti ekiviirako obubbi bwe buli bw'enguzi mu gavumenti gwe tolimu muli wanguzi ddala oyinza okugyewakana era otaddewo emirimu emeka abalenzi bano bagikole okoze ekyokuyimiriza ensi yaabwe etambulenga ddala ebeeyagaza abantu abamu bayingira mu bikolwa ebifaanana bwe biti si lwa kirala kyonna wabula olw'okwekyawa tolaba kyofuna mu gavumenti ebifaanana bwe biti abalwanirizi b'eddembe bagaye nti ekituufu nabyo bisaanye bitunulwemu kino kigenda kuleetera gavumenti ya Shekedi okutunulirwa obubi kyokka ng'ate ekituufu kiri nti naye eyina omukono mu kyo kubanga tetaddeewo mbeera nnungi eyinza okulobera ebikolwa ebifaanana nga kino oba bino okubeerawo kakati nga tonnaba kutta bali teekawo emirimu kola enguudo bwe banaatambuliza emirimu gyabwe basome basobole okukola ebyo byonna gwe bw'obiteekawo awo wanika emikono ga nti abange nze ndi mutuufu nnyo naye bano olyoka obatte kakati ebyo bye byayogeddwa naye ng'ekituufu ebibiina ebirwanirizi by'eddembe bisimbye nakakongo bitadde gavumenti eno ku nninga ebeeko kyekola naddala okulemererwa oba obutenyigira mu kutta bantu omanyi eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ekyamazima si gwe mulundi ogusoose okutugumbula abantu nkubuulidde abasajja ba Mobutu
ono yabatanga mu lujjudde ababagezangako okumuwakanya, abagezangako okumusimbira ekiyinja, abagezangako okuyingira n'okuzizika oguyinja ku bukulembeze bwe, yabatanga mu lujjudde masasi kwata mu sitenseni ku mizigo 5 ne bakuba n'owulira nno naawe newekkaanya n'abakulaba ne nti wammaggwe wano tekisaana kuddibwamu. Naye okufaananako n'amawanga amalala agazze gazuula nti mazima ekibonerezo eky'okutta si kituufu, kubanga omuntu bw'omutta yaba afudde era abatalina kyayize mu kibonerezo ky'omuwadde. Mu mwaka ogwa 1981 gavumenti ya Democratic Republic of Congo nayo yakizuula nti ekyamazima ekikolwa eky'okutta abantu ku kalabba, ekikolwa ekyokuttisa abantu emmundu ng'ekibonerezo si kya buntu n'ekijjawo. Kyokka bwe baalaba ebigambo nga bwe byatambula mu mwaka ogwa 2006 ne bakizaawo ne balyoka batta abantu ne bazimula. Mu mwaka ogwa 2003 gy'olyabalamu wano Congo yatta abantu abakyasembyeyo okuttibwa battibwa mwaka gwa 2003 kyokka baali 15. Naye okusinziira ku mukutu ogwa BBC gwalanga oba gwayogera nti ku 15 abattibwa mu lujjudde kwaliko abantu 8 abattibwa mu butuufu nga bwali butanwa. Kakati olw'okuba gavumenti yali teyekkaanyiza nnyo 23 mazima gennyini abantu battibwa mu nsobi 8. Eyo BBC ye yayogera. Kati era bwe buzibu obuli mu kibonerezo kino, olwaleero tulaba okusinziira ku mboozi ezifulumizibwa nnyingi nga mazima omuntu gwe baasalira ogw'okufiira ku kalabba n'aterekebwayo ebbanga, oluusi amazima gazuukwa nga omuntu oyo singa yali yattibwa yandibadde afiiridde bwemage nti gwe baamulanga okutta oba omusango gwe baamuteekako ate waliwo eyagukola nga mulala. Kakati oluusi ekibonerezo kino ekyokufa omuntu agenda okukimaliriza nga yattibwa bwereere, ababaddewoko ne babeerawo ne batattibwa okumala akabanga bazze bejjeerezebwa mu mawanga ag'enjawulo nga singa baali bamuta yandibadde afiiridde bwereere. Kakati abalwanisa ekikolwa kino nga ekitongole kino ekya Amnesty International mwanange kiga nti ke kalindi akava mu kuttisa abantu akalabba. Era Amnesty International eno yavuddeyo neega nti ekituufu ly'eggwanga lya Congo nalyo lyefuddemo era liri ku lukalala lw'amawanga agatta. Omwaka ogw'2024 kubulidde eggwanga erya Irani, eggwanga erya China ago gayogeddwako nnyo mu kutugumbula abantu abafudde mu Irani babaddeyo nga bakunukiriza mu 1000 nkubuulidde mabegaawo. Kyokka n'eggwanga lino erya Congo luli ku lukalala ng'oggyeko bano abattiddwa oba bagenda okuttibwa ekirindi. Waliwo abantu abali eyo mu 102 okusinziira ku Amnesty International nga kuliko ssebo n'abakazi 8, kuliko abaana ab'obulenzi, kati awo omulenzi omwana aba tannafuuka muvubuka, n'abasajja abali eyo mu 10 battiddwa omwaka gwonna ogwo oguwedde 2024. Ebibalangwa n'oluusi tebinoonyezeddwako. Ojja kujjukira obugulumba obubaddeyo mu kulwanagana wakati w'amagye aga gavumenti ago ag'eggwanga erya Congo. Abantu bangi abafiiridde mu buvuyo bw'okwekalakaasa ng'amagye gatuuka butuusi ne gakuba abantu ne gabatwaliramu, n'oluusi gateebereza nti abantu bayeekera olwo ne balyoka babatta. Mu bitundu eby'ekivaawo abantu babadde nga beekalakaasa olwa gavumenti obutabayamba mu nsonga zaabwe naddala ez'abayeekera. Bwe baavaayo ne beekalakaasa nga ne bannaddiini kwe bali, amagye gaavaayo ne gatta batte ne gabakubamu ebyasaawe okukakana nga abantu abali 20 bakkiridde zira kumwa. Kakati bino byonna abawi b'amagezi era abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu gye bawa gavumenti y'eggwanga erya Congo Shekedi gy'akulembera kandi mwekebere. Eggwanga lino ligenda kufuukira ddala ery'abakanywa musaayi kubanga temufaayo ku nsonga eziviirako bino. Kale nno mwetegereze nammwe bwe muba mukola nga ne bino tebiriiko bino ebyoga nti abantu babbi babatemu baki, naye n'engeri gavumenti gyekwatamu abantu naye weebuula ekitiibwa n'eddembe ly'obuntu. Kale nno omulunyampuliza ebyo biri ku muliraano gw'eggwanga lyattu lino Uganda Democratic Republic of Congo, ate nga ddala kituufu bano balinemu
tuli mu mukago gwe gumu ogwa East Africa. Kano munange ensonga bwezito bwezabadde katulinde eggwanga lino erya Congo abaali balowooza nti ekibonerezo kino kyavaawo ate 2024 ne bakikomyawo kinaaba kitya era kigenda kulekawa eggwanga lino naddala bw'otunuulira mu bizibu ebingi bye lirina nga ne gavumenti eya musajja mukulu ono Shekedi etudde matiitiiri ng'enkoko ebiika ewali omusege. Kakati tujja kutandikirawo.